mukulu yafunye omukisa okubanga yagenzeko ku mukolo ogw'obuvunaanyizibwa ogw'obuvunaanyizibwa waliwo mpadde message sijja kugisoma omukolo ogw'obuvunaanyizibwa you people mulimu omuntu gw'omiitinga mbula muno ogamba oba sinaaba oba bannange wentuuka ewaka waba nkutteko mu bugalo buno ngende nkwateko maama wange mugambe maama nsanze Nnaabagereka. That has Geosteady abadde musanyufu fe abamulabyeko ng'avudde ku mukolo yayogedde bajjajjaabe n'ayogera amannya ga maama we n'atambula ng'Omuganda n'ayogera ku yamuzaalira abaana ababiri Prima gwe sokola be Geosteady amasanyu nga gamuli bubi yafunye omukisa okuba nga ate yasanze Maama Nnaabagereka. Maama amanya gange nze Kigozi otyo nedira Fumbe Kabiro Kikere otyo zibuka mutigo wa Lusimbi oyo waawe nsanyuse nnyo okulaba kono kikulu nnyo n'abakulu abatuwerekeddeko olunaku lwa Hilda kana kayimba akaagala nnyo bw'oba naawe okaagalira wamu naye otyo tukubira omunga tonetanyukirwa njagala ng'ogenda okakuba Hilda bagenda kuba nga batambula mpola nga bagenda wali bafuna ekifaananyi tukendeeza obudde ekituufu ate naawe obayimbira nasomako mu butabo ne maama yaŋŋamba ntera ofuna n'omwaya Entela funzana wayaniriza alabirira ofunda n'omubi bannanga alinamu ku mpisa mind who you marry oba musajja oba mukazi muwasa abantu abalinamu ku mpisa era nina omuntu anyiizizza era mugambye yakulira oba wa I felt so bad nyiize by the way so nyongere kubanga ate ntumirako abantu ab'enjawulo ntumirako Dennis Duke Kwali Jonathan Uber driver omwana ono woba omusanze mu kkubo I don't know. He's so amazing. Mwana muto, ali very hard working. Ali so amazing. Woba mukozeseza so Jonathan nkutumirako I love you so much my brother. Webale kubeera na mpisa ye muntu gw'otuma ky'omutumire oba omuwadde kawumbi akatwala n'akatuusa. Wabula ali wagambye tumira omukyala asinga obulungi mu nsi yonna. Abaana baddaana bamwagala nnyo. Angambye mboyo ye Miss Universe yasinga okuzannya obulungi movies mu Uganda ebintu byamwogeddeko wembisoma tujja kunyiiga bunyiiza akisussizaamu but anyways nkutumirako omulungi Dana n'abatanzi abaana bakuwagala nnyo nnyo nno ddala n'abalala mwenna abaliko so katsoke tukole ku nsimbi z'abakama baffe wetumala okuvaayo but anyways I'm told full figure afunye akabenje kankomewo ndyoke nkirambulule bulungi of course